وشعبان وبلغنا رمضان لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Ekimanyikiddwa mwezi gwa Rajab gwa mizizo gwewala mazambi basi, kubanga mazambi gaamu gakubisibwamu. Ebyo tulina bimanyi. Ezambi lyokulya mu Rajab sirifanga nebikoledde emyezi mirala, likubisibwamu kubanga mwezi gwa mizizo. Mbaka sallallahu alaihi wasallam Allah tabarak wa taala tuyigiza mu Qur'an, mbaka sallallahu alaihi wasallam nakikonako temezi ejo ejemizizo ezambi lyokolera fala tadhlimu fihinna anfusakum inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi yawma fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Omuwendo gw'emyezi gye 12 bukyanse ebaawo mulimu ena egy'emizizo eyo temweri azamanyizangamu nga mukoleramu amazambi amanene. Ensonga tugimaliriza twagala tugikoneko kubanga tuli mwezi gwa Rajab. Rajab guba mwezi gwa kumeka? 3 gwa 7. Kiba kitegeeza ki bwe tuba mu Rajab? Kiba kitegeeza nti tubuze omwezi ogwa Sha'ban ogw'omunana tugende mu Ramadan ogw'omwenda nga gw'okusiiba. Omwezi gwonna ogwa Sha'ban inshallah tugenda kusoma ku Ramadan, kubanga mu mwezi ogwa Ramadan tetufuna darus. Bal ekisinga obulungi mu Ramadhan mutateekawo darasa, kubanga salafu salihin Ramadhan we yatandikanga bawumuzanga emisomo emirala wa yaqbaluna ila alquran, obudde bwonna ne bamuwa Quran. Niyo ate ffe omulembe guno mu Ramadhan tuba bize nnyo n'amadalasa buli muzikiti, ate nga tugala tuli ku nkola ya salafu salihin. Enkola ya salafu salihin Sheikh Bukhari nga hadisi aziyimiriza adda ku Quran, Imam Shafi nga fiqhi yenna muteeka wabbali obudde wa Quran, Sufyan ath-Thawri buli omu mu department yimu yabeeranga eyayirimu bayimirizanga obudde bwonna wa Quran, kubanga olina ogisoma n'ogimalako n'oddamu n'omalako ogwokubiri n'ogwokusatu n'ogwokuna. Wabula mu byonna byolina okumanyanga nti okutegeera enkolaganayo n'ekitabo kya Allah Quran okitegeerera mu Ramadhan. Wegala okumanya enkolaganayo n'ekitabo kya Allah Quran otegeerera mu Ramadhan. Otya tugenda nti twagala ku muzikiti we basoma ejuzo ennamba, tusobole okumalako ejuzo ameka? 3. Ako kamogo abamanyawo baga nti ate mu Ramadhan wandibadde tomalako Quran, malako emyezi emirala. Mu Ramadhan oba okooye wasirijala n'olukuba tuli banafu twagala kumalako muki mu Ramadhan, ate gino emyezi emirala mulako gino olina emyezi 11 nga tokooye enjala ekooya. Oyagala watagala yo enjala nga yo yokka ekooya. Bwe tumala okugamba nti twagala ku muzikiti basome ejuzo ennamba nti ekyokulya ekiddako ekimanyi twagala omwana ng'awenyuka emisinde. Ate Qur'an emyezi emirala tugisoma, ate mu Ramadhan tufunye ku mukisa twagala kuwenyuka buki. Era oba ku kyalo ogenda okulaba abavuka bakomyewo nga muti munatandika talawuya kiki tugimaze. Wali waffe kwa Akeedi waliwo omwana Allah adduka mu dakiika 15 egizo ebe weddeko, kyolaba ffe tugisalira kwa Akeedi ne tudda eka kati agenda kulaba aseno. Emyezi emirala tolina budde wa Qur'an, olw'obufunye oyagala bya yiriyiri. Eyo enkolagana yaffe ne Qur'an mbi, si ntuufu. Enkolagana yaffe ne Qur'an al-Karim mbi, era gifunzafunza mu Ramadhan ate ku misinde. Imam Mugeeta pakuka bwatyo ffe banafu guno gwe mukisa tugenda okukozesa tusome ejuzo 30 ate ja kwenyuka mpola mpola. Era abavubuka basaze talawuya nga bayiribi emizikiti yabwe gijuuza. Ekyo nno kiri eno waffe mu Afirika ababitegeera bote atawo tetonsto masjidi ekalira ogwe yayanguya nnyo oyo. Ababitegeera nga imaamu ayiriba buyiribi mu Qur'ani mu swala bagenda. Ekituufu kiri nti tuli bagayaavu mu Qur'an
akakisa ke tulinawo kalamanzaani tosalira ate badduka nnyo osi watuufu bw'obanga osobola okusoma buli kanaku mu myezi egitali gya lamanzaani n'omalako ekyo ate sina buzibu naye obuzibu bwe buli tuli banafu ate ne mu lamanzaani ne twolesa obunafu nga twagala byakupakuka ejuzu yawa gye basomera eddakiika 15 mulimu n'okutama ne tahiyaatu n'edduweeza ebifo ebirala byonna byonna n'abigattira mu ddakiika meka kiba kigenze wala ebyo tekyalina Qur'ani tulina okuba nga tuwa Qur'ani ekitiibwa waman yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub agulumiza ebintu Allah bye yawa ekitiibwa ke kabonero akalaga nti alina okutya Allah mu mutima gwe Qur'ani kitabo kya Allah era yakigulumiza yakiwa ekitiibwa naawe nange tulina kiwa ekitiibwa si kugenda nga twagala sipiidi ey'okuyiriba emisinde gyenkaniddeawo kano ke kasembayo tugende mu bibuuzo twali tusaala magarib ababaddewo magarib imamu neyekangamu katono addasoma surati Muluku naye si kirungi kumujjukiza mangu ekisooka imamu okubanga tusaaza neyekanga kiri nnomo era bwolabanga imamu nga abasaaza nga teyekanga oyo mulina okumunoonyerezaako ayinza okuba nga kitonde kiva ku pulaneti ndala wabanga mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yekanga erabira aya naginoonya neyimubula ani yerabidde sallallahu alaihi wasallam siwe yakako Qur'an yasoma surati Rum faltabasa alayhi alqiraa aya neziyingiragana ziti nezimulemu okugattulula Nabi Muhammad gwe twogerako sallallahu alaihi wasallam asaaza abasajja ba seniors Abubakar, Umar, Uthman, Ali n'abalala bonna bali wane mabega ali mu surati Rum faltabasa alayhi alqiraa aya neziyingiragana nasirikira mba mujjukize ne bagaana gojjukiza omumanyi bagano omujjukiza olw'ekitiibwa kye ngani amwetantala era essula bwe yaggwa n'ababuuza nti maamana akum antaftahu li kiki ekibaganya okunzijukiza nga aya mulaba zintabuseeko namugamba nti mukama waffe sallallahu alaihi wasallam ngani akwerijjamu Qur'ani yakakugu buli kanaku ogisomye ekyo kibuvanaku buli kino kakati ffe bannakunkunya edda tudde ku ggwe naye n'agaba ensonga lwaki yeerabira aya neziyingiragana nezimulemu okugattulula ensonga eyaliwo naga nti inna minkum mumwe abazze okusaala mulimu abatafuna wuzu bulungi olaba imaamu nga abadde abasaaza aya nezimutabukako waba watafunye wuzu bulungi waliwo akakwate wa signals waliwo akakwate kamaanyi wakati wa imaamu asaaza nebe basaaza mu wuzu bwe mubaamu atafunye bulungi wuzu ataataganya imaamu ng'asoma nabaga nti fa idha ataitum ila sala fa ahsinu wudhu'akum bwe mbanga mujja eri eswala wano mu jama mutereze wuzu zammwe bulungi muleme kuntabula ng'asoma Qur'an ebyo ani abyogera imaamu bw'olaba yeekanze aya oba ekigambo ekiddako ne kimubula oba nateekawo ekirala ffe balino ffe tuba tumutabwanya owuzu zaffe oba bya signals nti zikwataganaawo ne ziba nga zitambulizawamu emirimu simanyi naye bwatyo bwe yakinyonyola sallallahu alaihi wasallam ekyokuyiga ekiri awo nti imaamu okuba nti afunyemu okwerabira aya kirimo siramogo ekyo kimu ekyokubiri tulina okumanya Sheikh Uthaymin rahmatullah ekyokubiri ajjukiza alina okuba nga yekakasa kubanga oyinza okuba nga musaala imamu nasoma aya nga zirimu nga ssatu zifaanagana naawe n'otabukiramu ate nakubuzaabuza awo tojjukiza sirika kubanga atajjukiza imamu asobola okufuna omusango singa amubuza lwaki ye afuna omusango amala kuleeta nniya nti kamujjukize
kale singa asobya yafuna omusango ate ono imamu tafuna musango kuba nti yavuddeka kujja kubasaza yeerabire yekigwawo bugwi ajjukiza kyangu nnyo ofuna omusango singa ajjukiza ebitali bituufu kati abuusabuusa tajjukiza sirika tojjukiza sirika mala kwekakasa aya nze kubasomya aya ya sura ndala zifaanagana era wotegerera ekireetera okuba bahafidhi okuba nti baba bagezi nnyo okwawula aya zezifaanagana kamaala nyingi nnyo zijjudde omuzifaanagana naye nakugamba nti eyo eri mu hajji eya Luqman osanga aya nga mulimu akagamba akagamba nti huwa okanga keyongeramu ngefaanagana neeri naye nga mulimu akagamba huwa okanga keyongeddemu naye najjukira nti muno mulimu huwa muno temulimu tuli fenna ensonga eyokubiri oteekeddwa okuba nga weekakasa bweba teweekakasa sirika kubanga eyo imaamu kyakoze tekitaswala kiryoke ekyokusatu anajjukiza imaamu alina kuba ku layini esooka si layini yakusatu ya mukaaga ya 10 eri kubanga eno si stadium ya mipiira nti gyosangira gyoleekaanira eri nawa tulina kuba nga tuli basirifa bweyala kujjukiza imaamu wano mu maaso wano keera okujjako ate mu al-Fatiha atokkiza omujjukiza n'oba oliwa kubanga yo etteswala n'obeera eri kubanga yo eri waajibu erina okutereera essula ezisigadde zonna anajjukiza imaamu tulaya amateeka agamufuga naye mulimu okuba nti ali ku layini ekola ki alime kuweereza amaloboozi nga gava wala ate anajjukiza ateekeddwa okuba nga amanyi wabe bajjukiriza ekyokulabirako nga imaamu okusaba obuyambi ayinza obasaba imaamu nasiriikirira nga aya eddako eganye tagiraba kiba kitegeeza nti alina nyambako tuli fenna enneerabira ya imaamu etera okubamu kuba nti ataddewo ekigambo kirala yagenze oba akibuuse agenze oba asirise bimulemye waba taddewo ekigambo kirala n'agenda kubanga asobola okiteekawo n'agenda bugenzi osobola omuleka oba omumanyiganye osobola omuzaayo naye otya mulinda asirike Allah yakola sensi z'amatu bw'oba oyogera zinafuwa bwe ziti bw'osirika ne zirinnya ziba zizanya bwe ziti kale ate ali mu kusoma ate osoma awulira noise naye tamanya by'omugamba mu bimu ebimenya bayimaamu ng'oli awo osaaza ye muntu okwagala okujjukiza aya naye akujjukiza osoma bw'osirika owulirize nga naye asirika bw'otandika okusoma ng'akuweereza bw'osirika ng'asirika oba obula kuva mu swala omusikeyo kulwaki mu maaso gy'olaga toyinza kutereerayo oba tuli mukakamu ate naye ayongera kuttayo busi kubanga ezo bikyali mabega ajjukiza omulungi bw'olaba imaamu agaanye okuyimirira ajjukiza bweyekanga bwati n'asirika abaga nti obadde oŋŋamba ki ng'olyoka osoma aya tuli fenna naye sooka omuwa etayimu imaamu asobola okuba nga asome aya etaliiwo naye ng'akirabye ng'agenda kuddayo agitereeze asobola okuba nga asirise kumala kwayuuya bwenolowooza nti tomwanguyira musooka omuwa etayimu asobola okufuna omwasi n'asirikira amala okwasimula tusaale balina balowooza nti alayika anoonya aya eddako takola ki ne baweereza lindako mulindemu omale kakasa nti kituufu kiri nti aya ekoze eki ebireetera imaamu okusirikamu bingi kati emimbali olutaba w'ensiri ziruma gwena okukutama wansi ku bigere ogikube ate otakulewo ate omuzina ogulese waggulu ate odde kati abali ku layini eyokusatu yokuna bati bakulaba baagala okuweereza amaloboozi weegenderezenga nnyo ng'ojjukiza imaamu waliwo amateeka agafugawo waliwo ebitajjukiza imaamu kati nga kasira sukun bamma empeereza ezo entono zireke ekigambo kibadde muminun naga muminin ebimu tubireka tuweza nti ajja kuba accurate byonna ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abasoma ya saluna balekerawo okujjukiza anti aba aweejeeza walladhiina
akati walladhina kyekyo abayasabona tebajjukiza naddala mulamanzaani akutte kulaani akyawejjesa ekigambo akijjukira akite wetajjukiza kibirugane nti ajjukiza nakuba muki mukugu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Al'an ma ba'd al-as'ila wal ijaba anha ngenikum bibuzo inshallah. Assalamu alaikum. If I know how to recite the Quran and Surah Al-Fatiha properly, and I pray behind someone who recites Al-Fatiha very well, is my Surah nullified? Surah Al-Fatiha ekyo kitta swala imamu waffe gw'osanzeewo yoyamala. Era bw'ogenda mu byalo eyo gw'olwoka wayiga okusoma Quran n'osangayo imamu waffe mu byalo waffe waawo Qur'ani yaffe yakulinnyamu yakutungirira baasi kimala. Leka kudda wate mukkakkanya kubanga togenda kubeera waawo tusaaze era ogenda ne bagamba otumolewo wiiki emu obeerawo ogenda nina emirimu e Kampala ngenda eyo waffe era talina buzibu era tonyiga kale nazze bamumanyi Qur'ani ate tebampadde kusaaza abawadde imamu ye waffe talina buzibu era Surah Al-Fatiha ekyo kyamanyi. Naam. Naye imaamu abalina okwerwanako atereze Qur'an, abalina okwerwanako bal omwana Adamu mu bulamu bwe buli kanaku yandibadde aba ne kooki we wa Qur'an. Obulamu bwe paka lw'olifa olina okuba nga omusomesa wa Qur'an. Abo bonna baseeka Sulesi boolaba balina amashekhe baabwe addayo n'amusomeramu namugenda nyukuta nso okunafuwa wantu kyanywezaawo obulungi lulimi ddamu onywezeewo naye nga Sulesi ensi yonna yakkiriza nti amanyi ki Quran. Naye bava ku bakooki olwo omusajja azanya boxing champion naye olumugana nti olinayo fight adduka wani wa kooki lwaki agendayo wandibadde ogamba nti wakawangula emisipi emirundi 6 n'omala omujjako kooki baba maze omukuba ekintu kyonna okuba successful kirina okubako kooki bwekiba tekiriiko kizibu okukitwala mu maaso era olina okikuba ekigo. Ttiimu z'emipiira esinga okuba omupiira mu nsi yonna okyavaawo awo ne baba bajjako kooki nti mugenda kuba maaki nga temulina kooki kyebaba bakola kyakuno tino maaki mugenda kuba temulina kooki mwerondemu abanasookayo first 11 basobola kusamba kyakuyiga ki ekiri omwo ekintu kyonna okutambula otegedde okubamuna kati Qur'anul Karim nzibu lwaki obeera nga tolina kooki osomeramuko n'akuwuliriza naga nti akano kali bwe kati tereeza wano. Naam. Kakati eddagala abantu baffe abamu bambi oluusi emirimu gyaffe tekitera kuba myangu kakkana nga kalimoke naye eddagala live mu muzikiti lino lya alusa lino lya nankani lino lya sukaali n'ebirala tebyabuwemu ate mumasigiti si birungi tubijje mumasigiti tubitwale walala. Weyala kutunda ddagala genda ebweru wa masigiti mu lujja kubanga masigiti batundiramu okutundira masigiti okutunda kati abazungu bakukyusakyusa okutunda abazungu bakukyusakyusa kuli mu famati kulina famati nyingi nnyo naye tuno zeegendereza ne zisajja masigiti yajaga nti situndidde mu muzikiti akubuulira nti noliwonya kino naye tugende ebweru okutunda oba otuzanyira ku bwongo mutotunze ebintu ebina okuva masigidi okusayininga endagano z'ebibanja okusayininga endagano z'oggula poloti emmotoka bive masigidi meeting z'embaga mutudde buli mwalina bajeti y'embaga bagiyitamu awo mu masigidi ebyo birina okuva masigidi okusoma empapula z'amawulire zimu ebifaananyi ebimu okukola ali masigidi mwatudde abikula empapula z'amawulire n'ebifaananyi ebyobuseegu ebintu ebirina okuva masigidi oba towadde kitiibwa nyumba ya Allah waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub
olw'ogulumiza amateeka ga Allah ebifo Allah byawa ebyebbeeyi n'obigulumiza ke kabonero akalaga nti olina taqwa tuteeka mpapula z'amawulire masjidi otogulumiza masjidi ya ibada. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Onamuza nti nzikirizibwa okuwasa omukyala nga bakadde bamwenda bwenzi. Tekina buzibu kubanga ye omukyala talina omwana n'omuwala talina buzibu. Abazadde bakola ensobi tekitegeeza nti noono omwana ate naye tumuleke bulesaawo. Tekina buzibu, tebimukwatako ebyabazadde be bo balina kwetereeza. Abazadde talina buzibu. Wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam. I'm having a problem. I read and read and read and do all what it takes, but I have difficulty in grasping. And I also forget a lot, apart from studies, but I also forget in other things. What can I do? Omuntu alina embeera ezifaanagana bwe zityo aba alina okwetegereza enkolagana ye ne Allah. Oba olina okwegendereza weetegereza enkolagana yo ne Allah mu mateeka ge. Kiba kitegeeza waliwo byakugaana by'opracticinga olabikira nnyo mu mize emibi. Omuntu yenna alabikira ennyo mu by'obuseegu kutunya ku bifaananyi bya bukaba ebyo memore efuuka wiiki anafuukwata ate n'abeera nga yerabira nnyo. Omuntu yenna kasita abeerako mu ebyo kubeera ku busidi bwa vidiyo buliko obukyala bwambadde bukunya buzina kuba kidongo, obwongo obwo bunafuya yenna. Ate nno okyaliko ebyo nekituga ate mu irimu yaffe ey'Obuisiraamu ate kisokka byonna byerabira byerabire. Kulaani ekabaka eba yagenze dda eyina entondo buli kiri omuzannyo buwulira nti zengenzi tubifenna irimu obwongo okuba nti bulina bob bakita bob mu Luwarabu nga bw'oyingizamu ekintu oba otadde mu banka kwewala mazambi. Amazambi ganafuya memore y'omuntu naye banga tesobola kukwata bw'abiyingizaamu agenda obikeberamu enkya nga tebirimu. Abiyingizaamu leero enkya obikebera ng'alaba nga atabirabangako mu bulamu bwe nga talina kyajjukirako n'eki. Mazambi naddala mazambi agali wakati w'abakyala n'abaami ge gasinga okuleeta obuzibu ku memore. Kati amagezi ge tuwa muganda waffe ono ne Imam Shafi yafunako ku buzibu obwo ng'asomebwa Sheikh Waqi'. Kakati bwogera ku Imam Shafi kati omusomesa wenze gwe mba ntya kubanga Shafi ye yennyini si mwangu niye ate yalina abasomesa be yasomako. Yagenda ewa Waqi' n'amubuulira suu hifidhi yaga nti ennaku zino enkwata yange nafu nkwata bimbikwata enkyange ndobikera nga tebiriimu. Ani ayogera ebyo? Shafi nga kyali muto. Kwe kumugamba nti al-ilmu teweerabiranga nti al-ilmu nurullah, iri mu kitangala kya Allah. Wa nurullah la yu'ta li 'asi, ekitangala kya Allah takiwa mwonoonyi amujemera amukola byatayagala. Shafi ne yetegereza nnyo embeera ze naye nga kigambibwa okuba nti yali alabye omukyala mu katale ng'ayambadde engoye ze za jilibaabu. Kati kirabika nti empewo yajja n'ezifuuwa ne zeenyiga nnyo ku mubiri n'alaba ebitundu bye by'omu kifo biyitirira. Kyasi ekyo kyokka ne kimukosa memore. Kati nno dda kubukedde empapula zaffe empapula z'amawulire wano n'entimbe z'ebifaananyi. Just ekiyalaba agenda okukebera bye yakutte nga tebiriimu. Sheikh we namugamba nti weegendereza entambula zo, oteekeddwa okuba nga nawe okola meesi. Kati ekyokukwata kiva nnyo mu bintu ebyo. Omwadamu alina okwegendereza ennyo. Ebikola by'obwenzi kye bisooka okutta ku mwana Adamu ge magezi ne gafa, kubanga ebikola by'obwenzi birigenda binafuya organize eziri mu mubiri, binafuya obwongo, binafuya amaaso, binafuya omutima, buli organ egenda ng'enafuwa.
kale kakana zonna nga zinafuye nga tewakyaleegasa ginnaayo ebikula ebyobwensi oba oyagala oba toyagala naye yayawukana Allah waffe abafumba bali mu halaali bye bakola n'abenzi bakola byennyini ate bano abafumba bali mu halaali bo bafuuka b'amaanyi mu bwongo mu mutima bali ne banafuwa kyokka nga ebikola bye bimu oba nyimbye ekisabwe mubakubira omupiira kyekimu n'ensamba yaago yeemu nejja sekagamba halal haram kekakyusa results oye Allah waffe tabaraka wataala kagambaako halal haram results nezikyuka nebisigadde bifaanagana oyo gwe twerijjako naga nti musaale nze ndi bize mu dduuka lyange sina gyendaga just ebintu byonna bifaanaganye bugambo webwawudde okakana n'ofunamu results nga ndala ebikola by'obwenzi bikuba joints nebizirwaza wano ku myaka 25-30 olaba weewaga okyali muvubuka omubiri gukyali ne resistance y'amaanyi oluyingira 40 wansi nyingo zinnuma buli joint ennuma bisesebbula ennyama neva ku magumba ebikola ebyobwenzi wano mu 30 buli kimu kiba kikyalyokke kubanga omubiri gukyasobola okuresistinga embeera 45 bas tinga atalabikanga omuvubuka omuntu naye nga munafuye mangu kumbe yeegazaanya nnyo twifenna webituka ku lususu ebikola by'obwenzi webituka ku lususu lw'omwana Adamu agenda okweza emyaka 35 ngozi agenda mu nkaaga bireetera sikini okukula amangu naye kusookayo eri mu myaka ng'ate emyaka gikyaliwa wansi ebikola ebyobwenzi ebyo nno owekitiibwa sheikhu ibn Taymiya ibn Qayyim al-Jawzi mu kitabo kye kiyatuuma al-Jawabu al-Kafi liman sa'ala ani dawa'u ash-shafi yayogeramu ebigambo bingi ebika by'amaziga yayogera ebigambo bingi nnyo ebika by'amaziga okwanukula okumala eriyo yasaba eddagala erijjanjaba yateekamu ensonga ezo zonna nalaga buli ogani bwegenda efa buli ogani bwegenda efa kati omuntu yenna asoma akwata Qur'an akwata hadithi za Nabi sallallahu alaihi wasallam akwata mutun akwata ebitontome bya fiqhi ebya memore kasi agitataganya n'ebyo ng'enafuwa byateekamu byebifuluma so Allah tunyweze ya Rabbi nam I am the person who leads prayers in our mosque because our Imam appears only on Jummah and Eid days. I want to have everything and go to memorize the Quran. May you give me some advice? Okwata Quran kyekimu ku bintu ebyangu kasita omalirira fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin omaliridde nsonga zikwase Allah okwata Quran kyekimu ku bintu ebyangu naye just ekyetaagisa kukyusa lifestyle yo yonna edde mu mpisa za Quran kyosikwata Quran ate mbunjala kulaba kujja kikyani ate okwate Quran ninayo movie seri bagifulumiza seri eyokusatu kati yengenda okulaba season ey'omunana yazze tebikwatagana Quran totya kukwata Quran ku myaka gyonna gy'olina osobola okukwata kubanga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatandika okusoma nga alina 37 Abubakar yantira busimu bwagenda okujja nga ali 37 Abubakar Siddiq niye yali agimanyi tekina buzibu okwata kumanya kikyo oyagala nakisetingira budde nakufuna coach nofuna coach wagenda okukoochinga abajja kuwulira ebisigadde byonna niyo n'omulazama omuwe emyaka ogenda omubeerako myaka kubanga ate abato bubanguyirwa okutereza ennyukuta n'amateeka ate omukulu bimukalubiriramu kati ate omukulu ayitaga ebbanga panvu okugisoma gijemu omwasi
nemanya obusazewo okukwata Qur'an obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi kuno kugisoma buli kanaku ekitone ennyo ng'oli munafu juzu 2 kasi okwata ennamba buli kanaku gwe tugamba nti oyo munafu yanafuwa n'asuka juzu ezo ino suula munaku 15 ebeweddeko bwe bulamu bwo obuba bugenda okuddaho naye tekirina buzibu kubanga ekyo bakikolera n'essawa tewera ejuzu 2 ng'ozisadde wali katugende nti buli juzu ya dakiika 3 naye mu ssaawa 24 toyinza tufuniramu ssaawa emu n'ofuna akafo wootuula walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min muddakir Allah atugamba nti Qur'an nagifuula nga nyangu yassarna kiva mu yasir very simple ebereeta enyangu biseera niyo oyagala asome Qur'an mu wiiki mulundi oba mu mwezi mulundi gumu omwezi gwe guli gwakaddemu atunulemu mbunga abimanyi tekisoboka ina kuba nzibu niwe oba ogenze kuyiga mu motoka n'ovugayo mulundi gumu n'omala omwezi n'odda noba n'oyiga anti ogenda okudda nga wadde emabega era olina okukola buli kanaku gy'okumya okutula ku steering ne experience ng'ekola ki ng'ekula Qur'an buli wegiwa obudde buli kanaku ejja mu bulamu bwo kkiriza oba gaana Allah yakulonda omwana Adamu obulamu bwe nga ekintu kyonna buli wekiwa obudde kijja mu bulamu bwo ekintu kyonna buli wekiwa obudde kijja mu bulamu bwo kitugeesega nti wayi omusajja nga neesibyeko kamuveeko nayagala aweeyo obudde katono kati ate ayagala kusoma nga Seka Shurayibu oyo omusajja okukikuba okituusa ku leve eyo manyi obudde bwe yakiwa obudde bungi nnyo okutandika okulaba kati nga akyatuza bwatyo ekyewuunyisa bwe basoma Al-Fatiha baseka Sudaisi gw'olabanga musoma kyekimu toyinza kusoma kyasoma era tekigenda kubaawo lwaki yagenda ewa coach namuwa techniques wanfuliramu rwa olaba akuzanyirako obuzanyiza akulimba naye ogenda omulwako nogaa nti enjawulo ngirabye kakati Qur'an omuntu ayagala okukwata Qur'an kirungi nnyo kya bbeeyi kubanga ekisooka Qur'an tetuuka mu kifo netafulawo wa bbeeyi Qur'an weetuuka esitulawo tuli fenna olulimi mweyakkira lwa bbeeyi generation mweyakkira yaya Abubakari ya bbeeyi malayika yagireetanga ya bbeeyi nabbi buli we yayitanga bwe bali mu kifo ekisooka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye number 1 mu bantu Jibril yayita Qur'an ye number 1 ba malayika generation ya Abubakari ye number 1 mu bantu bonna Qur'an buli wetuuka esitulawo naye bw'ogireeta mu bulamu bwo n'ofuuka wa bbeeyi bw'ogireeta mu bulamu bwo ofuuka waaki ekusitula bakubeeyi n'entondo olwo olina okusooka okukola ki okuvaako ntondo z'amaanyi bino byona okusooka okukubakuba buno bwonna ebujjeyo eno waggulu buke kutaka bwe buti oliti kweragalaga mu bantu kwefula wakabi kwefula vumbi tetuulawo iyo n'emize n'ogijja mu mutima oteeke wali okukalire wa kooki wo akukookinge emyaka gyo nga 9-10 khalas nam yasaza sola ziyawulira ate imama w'omuzikiti alabikako munyuma nekuyiti ate yalakwata Qur'an ono ye imaamu kati abeerawo oli si imaamu oli seremoniyo ono kati ye imaamu w'abantu oli siniya imaamu lwabalabiseewo n'akola emirimu ekyogenda okukwata Qur'an kyekisinga ebbeeyi genda okwate Qur'an genda okwate Qur'an imaamu mugambe afune omulala oliti kubanga ate kiri kyogenda okukwata Qur'an kya bbeeyi ate ojja kudda otugase n'okusinga kati nam omukazi okuvuga emmotoka kiri haramu omukyala okuvuga emmotoka tekiri haramu lwakuba mu ggwanga
nga Saudi Arabia kubanga bavuganga n'embalaasi ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ate ng'embalaasi emmotoka eri seefu okusinga embalaasi. Embalaasi emwewulawewula mu bbanga eyo ng'edduka emisinde bugiribaabu yonna ezambuka waggulu n'entula yaako yennyini ye, kubanga ku mbalaasi tonza tulako kikazi siwe guli. Arabia bali baagaana abakyala ovuga emmoloka kubanga bali basajja balina kapasite okuba nti buli mwana n'emmoloka, buli mwana waka alina eyiye, nga bamashekhe balaba kijja kuleeta obwononefu. Abaana abawala bavuge bagende n'abalenzi basinkane malungu eyo nga kijja kuleeta obwononefu. Bo ne bakigaana, bashekhe ba salafu salihin ne bakigaana, naye nga tekiri haramu. Balina ensonga zaabwe zibawa lwaki baagaana abakyala ovuga emmoloka nga ate zaba ntuufu. Size zino ensi ezaffe abantu banaku baye basajja bagagga. Abaana bonna ba primary abalenzi balina emmoloka, kale utekeko n'abawala bavuge sente nyingi, ono bakontrolinga oti kubanga kiba kitegeeza omukyala aba avuga emmoloka nga agimanyi asobola okutambula yekka. Ebinaddakawo tojja kubisobola. Nze nalabanga abasajja abawarabu Allah bawa security ku bakyala eyenkanidde awo kyali kibagwanira. Musanga bavubuka nga mukaaga bapakinze moka mukaaga kiro saa mukaaga gwa kiro batudde mu ddungu banyumya, balina ssente moka za bbeeyi naye nga bulamu ekintu ekyo mukyala. Toga nti kati omukyala singa babateera abakyala obulwadde bugenda bakwata bato balina ssente naye babateeramu abakyala nga babateere ne waffe ndwadde zibakwata. Ne Allah nga teeka road block ya security etagambika ku mwana omuwala tena wa mujja era asigala busigazawo ne munuka ye yebbe. Kati ba Sheikh Saudi Arabia bakigaana ne bagenze bafa bagwawo balibani ibunu baza bagenze bafa. Kati bana bagenda okuddako bagenda batanze okugulira ebimu naye lulingo oyinza otya okwogera ku nsonga eyo nga alibani atuddeawo okunoonya amazzi, ojja kunoonya amazzi okunoonya amazzi gakubuli. Sheikh yakigaana, ibunu bazi yakigaana. Naye kati Allah agenza batwala ne basikirwa abalala, ate abalala ne balabanga tekina buzibu, kwe kugenda nolaba kwe batandise okugulira n'abalabe tebabalese, abalabe baabwe tebabalekerera. Tewaliyo nsi erina balabe nga nsi eyo kubanga erina ennyumba ya Allah tabaraka wa taala. Okumanya erina abalabe abasiraamu bennyini bagikolako obulabe. Nze ekinneewunyisa eyo omusiraamu okukola mu nsi eyo obulabe zakirawo zakira Uganda, naye kati nga ensi mwe zakkira kale ate agikolako obulabe. Abasiraamu bangi nga bakola kulabe okubanga tonywa njaga, tonywa totamiira, togenda mu disiko gye byayitira. Kati saa zino bo basiriwale gobeera omugezi. Ensi tulina ogiwa ekitiibwa, yeetise ennyumba ya Allah. Omuntu yenna ayogera ku Saudi Arabia obubi tokkirizanga mu maaso go kubanga ennyumba ensi yeetise ennyumba ya Allah. Kaba eririddawo eri Amerika, eri Paris, oba Allah tabaraka wa taala yali takimanyi nti gye bujja wajja kuwayo ebibuga nga London oba gye yantadde Kaaba, yali abimanyi. Tewajja kuwayo ebibuga ebyebbeeyi, Paris, New York, Chicago. Naga nti ennyumba yange njagala Makka. Yalonda abagezi abasobola omutegeera bamukumira ennyumba ye. Fessa zino nga bebasirwa bwebasirwalira gosigaza amagezi gwe. Abo basajja basigaza ekitiibwa ekyokuba nti bakuma ennyumba ya Mungu. Politics ayinza obakyankalanako, economy ne batabukako, naki byonna balina osigaza ekitiibwa kyabwe, balina fadl enkizo. Naye omusiraamu naye bw'alabikira ate nga yeegasse omu n'abalabe nga akakkanya ensi eyo, akakkanya abagiwangaaliramu, oba okakkanya oba oli ku nnyumba ya Mungu. Bali be balandiroodi bagikumidde emyaka eri awo. Togezanga neweegatta ku balabe b'obusiraamu okulwanyisa ennyumba eyeetise ennyumba ya Allah tabaraka wa taala, baitullahi alharam. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladhi bibakkata mubaraka wa idh bawwa'na li ibrahima makana albayt. Aya nyingi mu Qur'an tozimalaawo Allah nga yabera ku nnyumba eyo erina okugulumizibwa.
n'okuweebwa ekitiibwa. Teeka bulungi ffe betwogerako nga baga nti wa abo gye basomera babawa ssente kati alina kwogera kyoyo ebyo sibiganye bituufu gye twasomera era ne ssente bazituwa wegutali musango ogwo omusango ogwo naye tulina okusigala nga tukimanyi nti ennyumba ya Mungu eyo nnyumba ya Mungu erina okuweebwa ekitiibwa terina kukakkanyizibwa n'ensi gyetisse n'ettaka kwetudde n'abagikuuma tumekwegatta ku baleeba abusiraamu ekisembayo sefu. Nam sembayo tugenda lwaki Sayyidina Ali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama Allahu wajhahu. Sikyategeeza akagambo kana ko bihahu ekigambo radiyallahu anhu duwa ekozesebwa ku basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boka nga bulaba nti sallallahu alaihi wasallam kitiibwa kya bannabbi duwa ya bannabbi tuyinza kugamba nti seka kiti sallallahu alaihi wasallam eyeduwa ekozesebwa ku bannabbi bakka ne alaihi salam naye duwa ya bannabbi. Radiyallahu anhu duwa yetongolede ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ali ibn Abi Talib yekka mu basahaba bonna ayongerwako akagamba nti wa karrama Allahu wajhahu. Eduwa erega nti radiyallahu anhu Allah asime kuye, wa karrama Allahu wajhahu Allah awe ekitiibwa kye ekitiibwa. Allah we ekyenyi kya Ali ekitiibwa. Basahaba bonna teri alina karanka ako okujjako Ali naye ekyo kiri mu nzikiriza ya Shia. Bw'owulira ng'oli nti Ali radiyallahu anhu wa karrama Allahu wajha manya ali mu nzikiriza ya Shia. Abashia be bakamuteekako abazi basuubira mbu Ali yali mu Shia ate nga tabangako era ye Ali yafata kamanyi nakamanya era tabanga nk'omushiya yafata bimanyi nabbimanyi kateekebwako abagamba nti Ali yalina okuba nabbi bebagenda bamugaa nti wakarrama Allahu wajha kubanga singa weekali kandi sose kuba ku Abubakari kubanga Abubakari yalina eddaala eddene osinga Abu Umaru ne Uthmani ne Ali naye kali kwani ku Ali yekka mu nzikiriza ya Shia ey'abashiya bebakamuteekako. Niba ahlu sunna wal jamaa igwa ntunulidde tuyinza kugaa nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama Allahu wajhahu. Ezo ngombo za Shiatu Sulbani. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Darusu next week tugenda kubaawo wano muziyisiteezo bwe zityo okutandika ngenda kusomeza 3 insha Allah mpaka 2 wano tujja kusibangawo ekyemisana weekiri. Leeta mukyala, leeta mama waffe muleete, omukyala leeta balo, taata muzeeyi taata muleete n'ebitabo tujja kusomanga insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta. Ate nsomyemu eggalawo swala, eggulawo swala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.